Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange gy'osinza obanga otuwuliza weebale gyonna gy'otuusaako engalo. Olunaku olwaleero lwakubiri era nga nkiwa buli muntu ebintu bimugendedde bulungi nnyo. Olunaku lulabika nga lugenda kubeera lwakikomekome eno ewaffe, wabula gwali esimanyi ewammwe ekiri kitya, naye nga mbaagaliza ekisinga. Oli ku Yugi Updates TV gwe tannatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Ebiva mu ggwanga erya Rwanda, Paul Kagame bakubye akakule n'abagamba ye talina budde bwa kwesitingira ku sanctions mugenda maaso n'okuba nga mutiisatiisa. Abagambye go to hell, mugende emagombe egyo mba mutiisatiisiza, naye ffe wano ewaffe Rwanda mutuveeko omutwesonyiwe. Agambye nti nno Rwanda, don't own your life to anybody. Don't allow anybody to dictate to you how you should live your life, because the moment you accept it, that is the day. Abagambye nti nno ab'eggwanga ly'e Rwanda, bannansi y'e Rwanda, mutegeere kino okuva n'olwaleero. Kino mukitegeere okuva n'olwaleero nti tewali n'omu akwatiridde ku bulamu bwo. Obulamu bwo buyina ggwe nga ggwe, era tokkiriza muntu yenna kutiisatiisa na kusayirawo bulamu bwo gy'oli, era tokkiriza muntu kusayirawo ngeri ki gy'olina tamuzaamu bulamu bwo, kubanga olunaku lw'onokkiriza ekyo oba eddakiika gy'onnakkiriza ekyo lwe lujja okuba olunaku olw'enkomerero. Lwaki Paul Kagame ayogedde ebigambo bino? Jjukira musajja mukulu ono azze nga bamuteekako sanctions, bamuteekako envumbo, bamuteekako akazito. Juzi twawulira yakyankala n'eggwanga erya Belgium era ne babateekako akazito. Ewe sanctions ezizze nga zigenda maaso n'okusanctioninga eggwanga lino erya Rwanda tuze tuziraba. Tujjukira eggwanga lya UK eryavaayo ndiga lisazeeko obuyambi bwonna libadde liteeka mu ggwanga erya Rwanda. Kino nno kyakosa Rwanda economically, politically, socially, economically ne likosebwa eggwanga lino olw'ensonga nti nno obuyambi bwali mu buwumbi na buwumbi obwali bugenda maaso n'okufujjirira eggwanga lino erya Rwanda. Naye nga bamulanga ki? Musajja watulaga bamulanga bwemage, bamusibaako amatu g'embuzi okumuliisa engo nti y'omu ku babakinga abayekera aba Democratic Republic of Congo, aba M23 abagenda maaso n'okujoleba nga bafuukidde eggwanga lino erya DRC akayinja mu ngatto. Kakati Paul Kagame yayishinze ensonga. Yagambye Western powers, amawanga agebunaayira, galekerawo okubanga gamutiisatiisa na sanctions. Sanctions ezo bamutiisatiisa nga bagenda mu maaso n'okutiisatiisa eggwanga erya Rwanda. Agambye nti nno yavuddeyo n'alangira n'agamba Rwanda tejja kubeera ng'ekontrolingibwa oba kutiisibwatiisibwa. Si n'oyo eyasituka lumu ku Rwanda genocide, era si n'oyo apanishinga Rwanda okulaba nga adifendinga security ye. Agamba oyo yenna agenda maaso n'okututiisatiisa olw'okubanga twedifendinga ku lwa security yaffe tagenda kubanga abako ne kyatukola. Paul Kagame Rwanda ayogedde bino nno, yabadde ayogera wali kwibuka mu 31 National Remembrance Ceremony wali eri mu Kigali ku genocide memory. Kagame yagambye nti ebintu ebisinga ebigenda maaso n'okubanga byadressinga obanga byadressingibwa mu ggwanga erya Rwanda ebiri underscoring okuva eri mu genocide tebijja kubanga bikkiriza oba tajja kubanga akkiriza bintu bino kuddamu kubeerawo n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala mu ggwanga erya Rwanda. Si lwakuba nti abagambye, si lwakuba nti n'abalabe baffe bavuddewo oba babuziddwawo, nedda, ne lwakubanga Rwanda neteefuteefu okuyimirirawo okulwanagana n'oyo yenna anaagezaako okubanga atiisatiisa eggwanga erya Rwanda okusobola okubanga asavaivinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Agambye temujja tutiisatiisa. Agambye singa omuntu yenna avaayo gye tuli n'agamba nti nno tugenda kubanga tuba sanctioninga, umugambe go to hell. Agambye if anyone comes around and says we are going to sanction you, mumugambe go to hell, just go to hell. Kagame
owe Rwanda watu wagambye abagambye omuntu yenna kasana avayo nga batiisatiisa mbukubateekako envumbo sanctions bamugambe kimu nti nno mugende emagombe kubanga Rwanda ebaddewo kuva eri mu 1994 mu Rwanda genocide teri yayimirirawo ku lwabwe bayimirirawo era ku lwabwe bokka bokka kakati omutasobola kuva eri n'asituka busususi n'atandika kubanga atutiisatiisa tulabye ebizibu bingi po Kagame ayombye oli ku Yugi Update Saving kujjukiza gwa tannatuyinga kukirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otwegattako agambye nti nno mwe abatutiisatiisa n'otuteekako sanctions muyina ensonga zammwe naffe tulina ensonga ezaffe so nja basaba mudiiringe n'ensonga zammwe kuba naffe tudiiringa n'ezaffe mundekere ezange agambye gino gwe myoyo kati Rwanda gweyina mu bulamu obwa bulijjo kubanga tetugenda kubanga tutiisatiisibwa bino ebigambo bino byagezezaako kubanga agenda ng'agezaako okunkurizinga abantu bano okusobola okulaba nga tebamuteekako maanyi gayitiridde nga bwe bazze bakikola wabula Rwanda alumirizibwa okubanga puresha yonna yonna gy'eva okubanga bamuteekako envumbo alumirizibwa okubanga y'omu ku babaakinga abasapootinga akabinja k'abayeekera aka movement aka M23 rebels aka operatingira mu Eastern Democratic Republic of Congo akafuukidde Felix Tshisekedi akayinja mu ngatto jjukira nti United States saako ne several European countries okuva omwezi egiyise emabega ba-imposinga n'entiisatiisa nga bategitinze sanctions nga banokolayo oba nga balumiriza Rwanda okuba nga babaakinga tissue leader M23 nga babaakinga bayekera bana ba M23 nga bagenda mu maaso n'okuwamba territories ezo mu Northern Kivu provinces ebyo ebimulumiriza era conflicts zino ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo zirumizibwa ku Paul Kagame Rwanda nti yagenda mu maaso n'okubateekamu amaanyi okubanga bateeka amaanyi mu kulwanyisa eggwanga lino okulwanyisa gavumenti y'eggwanga erya DRC. Rwanda nno yo consistently abadde yeegaana bino ebintu agamba nti ye targetingako involved mbayeekera mu ntalo zaabwe ziri mu Democratic Republic of Congo n'abayeekera bana ba M23 nti adifendinga ye kyaliko adifendinga national security ye defendinga nga ye asobole okubanga yeekutulako abayeekera abava mu Democratic Republic of Congo forces liberations ezigenda mu maaso n'okubanga balumbagana eggwanga erya Rwanda agamba bateekawo Rwanda genocide mu 1994 abantu bano bakyaliyo abatusi beekwese mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ye Paul Kagame ng'agamba kino nakiputinze dda clear Rwanda ejja kubanga ye protectinga sako no protectinga abantu baayo kyonna kyonna ekijja okubanga kyetaagisa oba under diplomatic oba economic pressure nga gye batutaddeko tujja sigala nga twerwanako we have to live our life we have to live the way we want tulina okubanga tusigaza obulamu bwaffe nga era tuli balamu ate era tujja kubeerawo ng'engeri gye twagalamu Rwanda agambye Rwanda don't own your life to anybody else don't allow anybody to dictate to you how you should live your life because the moment you accept it that is the day temukkiriza muntu n'omu kubasalirawo ng'ekigye muyinza kubeeramu na bulamu bwammwe. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu
enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo ggwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira
enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kana akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.